Wetogera kati omukulu Sheikh Kalanzi era ng'ono yavaayo n'ayogerera His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo eby'enjawulo. Olunaku olwaleero Sheikh Kalanzi mwennyini avuddeyo ate ne yeetonda mu nneetonda ey'enjawulo okusinziira ku ebyo by'abadde awulira n'okuwabula bannayuganda kubamuwabudde okwenjawulo. Manyi ono abadde alowooza nti munnange bano abantu bayogerako nti just agenda kwogera bwogezi abalikaawo abantu balina obulumi bwabwe obw'enjawulo. So kuba eno mala oyogera ku ekyo ekibaluma ku ekyo ekibanyigiriza abantu obviously baba balina okuvaayo ne bagamba nti kino kyokoze kituufu oba kino kyokoze kikyamu. Naye nga tusuubira nti omukulu ono ensonga naye agenda kuba aziraba era ensonga ajja kuzikuuka. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti ebyo ebya Sheikh Kalanzi akaliro akawulidde kaakati avuddeyo ne yeetondera neegattaako ate nkwe ku bigambo bye nga yeetondera omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tukusonyiye naye olunaku olulala osooka kwetunulamu n'okimanya nti bannayuganda b'oyogera nabo banyiivu balina obusungu. Hidaya Media eri Luweero. Waliwo omwami omu eyali anoonya kaadi ya Nuupu ng'ayagala asikire Sseggirinya Muhammad. N'agamba mbu asiramuse ate n'asaba akole ki afune kaadi eyo. N'agenda ku bijja bya Sseggirinya nga yakafa omwezi gumu. Nayogera ku nsobi eyo gye yakola. Mu bigambo byange kwebiri ku official Kasookebera Muhammad Kalanzi official byonna obisangako bulungi. Nentuka n'okugamba nti waliwo abantu abeerimbika mu ddiini nga bwe nayogera. Naye waliwo n'omulala gwe mmanyi gwe nkyasirikidde bwe tebetakozesa omulala gwe nkyasirikidde agenda awalampa yeeteeka mu ddiini nga yeeteeka ku bayimbi okiwulira agenda yeeteeka ku bayimbi yali musiraamu ate weewuunya ali Luweero agenda yeeteeka ku bayimbi naye ng'ate yalaga nti yena ali mu ddiini yali badde asalawo kimu ku bibiri naye kwenamukwatako obulungi nyamusasambula kati munnaye nasalidde mukono naye mbadde ndi Busia omwana n'agenda ajjayo akantu akaali mu gwokubiri n'agenda akateeka ku media n'akasala akozinga chaos okuyita kozinga chaos ng'alaga nti nawalampi omukulembeze wa Nuupu President w'abantu namuwalampye neŋŋamba takkirizibwa na kusaba bululu kubanga Allah yagaana ate nakigambya musiraamu Allah yafiiza omusiraamu okusaba buki okwesimbawo ku bukulembeze musiraamu ekyo kiri mu hadiisi ya busiraamu. Nze sirina budde bunnange era sisobola kuwalampa omu ku bakulembeze bonna abali mu ggwanga muno. Naye nakiwulidde ne bakozesezza ebigambo bingi nnyo mu butuufu tebyampisiza bulungi naye ng'omuzadde nkyasirise lwakuba nti kati gw'ombuuliza naye nkyasirise saagala kuddamu kubanga ebigambo tebyabadde birungi abavuka bye bayogedde. N'olwekyo nsaba okutegeeza eggwanga n'abantu bonna nti sirina muntu yenna gwe nawalampye era sirina kigendererwa kyakuwalampa mukulembeze yadde okulembesa bagiyita struggle wadde okulembesa struggle yonna okutambula kuba nange ndi munnayuganda nange nina byenjagala ate era nina byenneetaaga. N'olwekyo gwe kyakosezza gwe kyayingiddemu tekyabadde intentioni yange. Ekitegeeza ensomesa yo mukadde waffe terina weekwataganya na politics era sirimu na politician era nsaba Mukama Katonda mpangalire mu ddaawa nyimazemu emyaka 25 nsigale nga ndi ku ddaawa politics simusobola kuba samusoma. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Yakwatibwa aba Hidaya Media eri Luweero. Waliwo omwami omu eyali anoonya kaadi ya Nuupu ng'ayagala asikire Sseggirinya Muhammad. N'agamba mbu asiramuse ate n'asaba akole ki afune kaadi eyo. N'agenda ku bijja bya Sseggirinya nga yakafa omwezi gumu. Nayogera ku nsobi eyo gye yakola. Mu bigambo byange kwebiri ku official Kasookebera Muhammad Kalanzi official byonna obisangako bulungi.
nentuka n'okugamba nti waliwo abantu abeerimbika mu ddiini nga nayogera naye waliwo n'omulala gwemmanyi gwenkyasirikidde bwe tebetakozesa omulala gwenkyasirikidde agenda awalampa yeteeka mu ddiini nga yeteeka ku bayimbi okiwulira agenda yeteeka ku bayimbi yali musiraamu ate weewuunya ali luweero agenda yeteeka ku bayimbi naye ng'ate eraga nti yena ali mu ddiini yalibadde asalawo kimu ku bibiri naye kwenamukwatako obulungi nyamusasambula kati munaye nasalidde mukono naye mbadde ndi busiya omwana n'agenda ajjayo akantu akali mu gwokubiri n'agenda akateeka ku media n'akasala akozinga chaos okuyita kozinga chaos ng'alaga nti nawalampya omukulembeze wa Nuupu pulezidenti w'abantu namuwalampye neŋŋamba takkirizibwa nakusaba bululu kubanga Allah yagaana ate nakigambye musiraamu Allah yafiiza omusiraamu okusaba obuki okwesimbawo ku bukulembeze musiraamu ekyo kiri mu hadiisi ya busiraamu nze sirina budde bunnange era sisobola kuwalampa omu ku bakulembeze bonna abali mu ggwanga muno naye nakiwulidde ne bakozeseza ebigambo bingi nnyo mu butuufu tebyampisiza bulungi naye ng'omuzadde nkyasirise bakuba nti kati gwombuuliza naye nkyasirise saagala kuddamu kubanga ebigambo tebyabadde birungi abavuka bye bayogedde n'olwekyo nsaba okutegeeza eggwanga n'abantu bonna nti sirina muntu yenna gwe nawalampye era sirina kigendererwa kyakuwalampa mukulembeze yadde okulembesa bagiyita struggle wadde okulembesa struggle yonna okutambula kuba nange ndi munnayuganda nange nina byenjagala ate era nina byenneetaaga n'olwekyo gwe kyakosezza gwe kyayingiddemu tekyabadde intentioni yange ekitegeeza ensomesa yo mukadde waffe terina wekwataganya na politics era sirimu na politician era nsaba Mukama Katonda mpangalire mu ddaawa nyimazemu emyaka 25 nsigale nga ndi ku ddaawa politics simusobola kuba samusoma inshallah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi nkugambye Allah akugamba bwenjala bwekulumanga ng'olaba ogenda kufa embizzi yeriwo wadde embizzi eri aramu girye osooka otaasa obulamu Uganda kati eyimiridde mu position ey'okulya embizzi okusooka okutaasa ki obulamu tetusobola kufa nga tulaba bwe tutyo bwanti kati wali wadde tusobola okwetaasizaawo naye ate wali tetugenda nedda ekyo nedda tuli mu kufa temutubuulira bya kisiru lyammwe wano sooka oyogera amazima agakwetoolodde wano then olyoka obikulaaga ekitabo osooka oŋŋamba awo bubbi bubi obussi bubi Museveni mubi atta abantu aye bye tetubiwagira aye bye tubivumirira then olyoka oŋŋambe Allah agamba ati awo nja kukitegeera abantu si basiru bantu si balalu tebabeerangako mwe temuli qualified kubuulira ekyo nkikubuulira kutuula ku mimbaali awo temuli wadde ne booleeta abasomesa emitwalo 10 tosobola kumpuluvinga rongo tebakulya ebinusu temuli qualified awo temuli wafe mwonoona bwonoonyi kubanga ate mukikola kagenderere si mu butamanya nedda kagenderere nze nkubuulira si butamanya
mubikola mubimanyi kubanga omululu n'obunanfuusi obuli mu mitima gyammwe gasajja mmwe muli binnanfuusi abantu abali mu kufa abali mu kutaasa obulamu embeera buli kimu kibi abantu babatugumbula misana tuku drone zisomba mulaba mwali muzoogeddeko ddi bannammwe abasiraamu nga babakutte lwa busiraamu obujulizi weebuli so musi babiri abantu bali mitwalo na mitwalo nga bamukwata lwakuba ye abudu obujulizi weebuli mubumanyi lwaki temubwogerako then noonoonya akawaayiro wosobola okunzikakkanyiza mu kitabo n'okanoonya omala omwezi mulamba ng'oli mu kunoonya akawaayiro kakunzikakkanya olumala okukafuna n'ojja n'olyoka onkakasa tosobola kunkakasa nkugambye wekuba kwerwanako nga kutaasa bulamu ekikolebwa kyonna mu ekyo Allah kitegeera kugambye Allah kugambye lyembizzi wadde eri haramu otaasa obulamu ekyo kibayita levo y'okutaasa obulamu eyo giwa ekitiibwa ekyo kyetulimu e Uganda eyo levo y'okutaasa obulamu Katonda agamba lyembizzi kasita bubanga kutaasa bulamu wadde eri haramu wadde ngivumirira wadde ngigaana wadde saagala bw'oba otaasa bulamu sooka obutaase kyetuliko e Uganda tuli mu kutaasa bulamu musajja kitegedde tuli mu kutaasa bulamu tetwagala gasiya buli azunga tugenda muku njagala mujje nga muli bangi nnyo mujje mukuŋŋaane mu bungi wallahi temujja omwomu kubanga mwekweka ono najja n'ayogerayooko kubanga alina ke yafunye okitegedde Uganda tuli mu kutaasa bulamu ne Katonda akiraba teri atakiraba mwe mugenda ne mutulowoozesa nti oba Katonda alinga mulalu nedda tabangako mulalu mmwe mugagala okutulowoozesa mutyo tabangako ebintu birabibwa Uganda abantu batugumbulwa ne leero batugumbudde baana b'abantu bali mu makomera babamazeeko emirembe lwakuba kubanga boogera mazima ate g'obakako kwogera ti musiraamu tovanga ku mazima ge mubabuulira mu mizikiti akoze amazima gamukwatisizza nti ate ebyo tobyogerera bwano ate ebyo tetubikkiriza bwano ate ebyo Allah abigaana gundi gwe nsobola okusomesa n'eddiini gy'osoma wadde obikkula ekitabo buli lunaku nenkubuulira ebigambo nga sibikkulangako kitabo naye nga tosobola bikkula kitabo n'ompuruvinga wrong nga tosobola nga ne bw'oba osomye oti obikkudde oti ekitabo tuli mu kutaasa bulamu temutumanyiira wano ekyo nkikubuulira temuleeta omuzannyo gwammwe mu nsonga zino tuli bakambwemu tujja kweyisanga bwe tutayagala naye nga tukikola kutaasa bulamu tujja kufulumamu ebigambo bye tutayagala naye nga tukikola kutaasa bulamu tujja kukola bye tutaagala naye nga tukikola kutaasa bulamu ekyo nkikubuulira temujja ne mututagalirako wano temutumanyiirira wano bino si byakuzannyamu tokola statement ey'ekisiru wano tokikola ekyo tetujja baleka tetujja kuwa kitiibwa n'ekyo kasita tulabanga amaanyi go gagatta ate ku mutemu kwongera kututemula